Inside Story Uganda, real source of political updates. Look, if you are going to organize a public rally or a demonstration or a process, inform the police. Bwabaawo nga mwina process ekumba mu kibuga wakulemberwayo ki owa traffic police abantu bategeere nti eriyo procession ejja bayinza bayitamu wano mugundi abaana ba Besigye mugundi nabagamba abaana ba Besigye bali beero oluguudo mu Besigye agenda Jinja nga tewaliiwo kapande kalaga nti waliwo men at work motoka yabasaabala mu mabira kwa kapande kalina okubeera abanga aliwo abali kozesa oluguudo naye nga abasoga be mujereka tewaliwo basoga bali beera kuva Jinja basikane n'abaganda abava eno mu mabira beera oluguudo babatta beera oluguudo President n'agenda Kasubi nga bookeza amasiro Kasubi ne bamukuba amayinja 10 boys were killed by unknown gunmen mukavuya yes kakati oyina okumanya society gyokoleramu they cannot rule out that the police and these women connived butosobola kikkiriza. You must get an incident that diverts attention from the real issue. Yes. Ati bagenda bakola ki? Anti kubulidde ti mafias do things beyond your imagination. Kakati gobo vaino gano kivumirira nga baga nata kivumirira nabagamba mu mbolire mwala bumuvubuka gwe bakuba emisumali mukamwa ngali mu gundi mungoye mu t-shirt zena alemu nembagamba wa branch ki wa branch ki gaba mukubye yasingo kubera active mwena alemu but it can attract the attention of the president. In another incident umuvuka nga mabanja gamuli bubi eryantonde yatema obutunda nakabira president sebo president obutunda bwange babuukeza nga bwolabira ddala omuntu yeetaaga obuyambi but when investigations were carried out yali abwetemedde. A mafia does things muddala mu society yammwe babakola ebintu byemutategeera babakolera ddala ebintu byemutategeera kubanga parliament is fighting for survival. But parliament is fighting for survival. Why? Nti balowooza nti to be a member of parliament you acquire diplomatic immunity. Tokwatibwako. No responsibility means the higher you have a big job, then you must restrain yourself from doing things. Kakati abaka parliament beetaaga lekicha. Where do your privileges start and end? A member of parliament cannot be arrested inside the parliament. A member of parliament cannot be arrested on his way to parliament or her way to parliament. But you remain an ordinary Ugandan who is subjected to other rules. Ofuluma kintu kyonna kisobola okukolebwako. And two, do you believe that all of the security people know that you are an MP? Get uniforms. To by identifying nabalabanga ow'amagye ye bamugambye nti buli muntu yenna ayingira mu conference muno alina kuba ne kataaga ajja kusika minisita amugyewo era president yabagamba nga waacha kuba abo balowooza batambula n'ebitiibwa byabwe ow'amagye takumanyi ne bw'oba oli mu suuti kati suuti ze bambala naffe eno tuzambala anti kyenkubuulira a successful revolution demystifies arrogant individuals and institutions. Ate chine chetuita security lapse. Ndiyo nkubuli naige bintu bingi mu state house kuba security town. Abasajja bali brigade number. Bonna bakumanyi. Nabaga nti waliwo akuuma president atamulabangako. Angalia huko
yayina kutunula eno olunaku lulamba babanga bana ab'omu bisaawe kakati gwe okulowooza nti buli minisita bamumanyi nti buli minisita abaserikale bamumanyi mufune ettaaga za palamenti ebungereza emipiira gyabwe kasa gitandika waliwo abatunula mu bawagizi eno goolo ne bwe zinywa zityanga oyina tunuulira abawagizi totunula mabega gundi. How do you conduct yourself at a police station? Humble yourself. Era nze nabaga nti banjolera mu kikwekweto kya poliisi ne bansanga mu bbaala. So I don't identify myself. I identify myself in the morning. Bayinza okutta. Baga onalebye ebikolobero byonna bye tukoze. That's why they are given escorts. Tinebwe ba road blocker nebwe bachi. This your escort, your police escort can easily talk to his colleagues. He musimimwa. He's a big man. Never manatambula obubaka bwa parliament mu ngalo. Waliwo omusajja yali ala DC president ng'alaga mwaliwo. Before I joined the State House, omusajja yasula mu Kampala. N'ayagala ayise convoy ya president. Amusange ruddawo. Convoy ya president ogiyisa. Yakube emmotoka ezimu kugonna agwa mu luwongo n'afa busiru. Mbwaisa convoy naye agiraga. Ala DC ayisa convoy ya Museveni amusange. Atali mu LG. Bali abaserikale bakumanyi obange emmotoka ogiyinze ogijeteddeko UC. These are things they should know. Society should understand these things. Yeah, so kino ekiriwo ne deputy speaker okuvaamu eddoboozi kuddisa bannayuganda. It could be. And to the conduct of these MPs, once you move with your team, you are likely to face trouble. Lukoledde afande yagambye nti twabakutte kubanga babadde ba obstructinga. Yes. Yakozesa ekigambo nti they were obstructing oncoming traffic for an hour. Did they ask for police permission to carry out that procession? Muslim. No, it can't be. Let the police lecture these people. Irazi nze kankubuulire. Olwokubanza ebintu mbimanyi. Osanga akapande ka police nga kali ka accident ahead. Naye nga tewali accident. Bwe buti bwe babuwandiika. But I stop. Gentlemen, how are you? Is there an accident ahead? Until no. Naye ye mmotoka giyitako buyisi kuba ya UC. What if omugagwa abotose? Abasajja bali bava Gindi eno. Bali bava Mityana. Ku wedding, ku introduction. Bwe batuuka ku katawuni akalinaanye Gundi, akalinaanye Mayanja, abantu bakuba enduulu. Driver ye yayongera maaso bamuwaana. Driver yongeza tebagwa Mayanja. Tebagwa Mayanja. But a Muzungu who was coming behind them stopped and asked what is happening. Nga bano bafu, but Dr. Nalumenya bani, they were dead in discipline. How long does it take you to stop? Obuze kye kigenda. Bajja bakuba amasasi. Buli omu akumanyi. Ago bwa buli omu akumanyi. Buli omu akumanyi. Ayika sibe bangi. Bitano simanya mmeka. Kati mukuku navo omwana wo bw'aba akoze ensobi omukuba kumutta tewaliwo ngeri gy'omukwatamu kati yo poliisi engeri gye bakoze ensobi yaabwe. Don't be angry because of MPs. Talk about police brutality generally. Because you can go to the fracas. Talk about police batandika okutambula ne beesikooti baabwe naye okulowooza nti ekyababaka ba parliament kinene nnyo. Nze kakati mutani wange yakola mu parliament. Some harassing him, but he does not tell me what to say. No. I have so many children. Kati nayogera ku kitongole ki. Akola mirimu ki? Nkola mirimu gyange. You cannot blackmail me because my son in the parliament. No. He does his work. I do my work. If it is a blackmail, it cannot apply on me. Nemo bumnatambula n'ebitiibwa byammwe. Wano, we had an incident. Cardinal Nsubuga yali agenda ekinda Mityana. N'asanga abaserikale ku road block ng'enkuba etonnya.
basajja bacholi bambadda egundi sapule bamutuluya nenga bali mu war zone. That was a war zone, ndoza kugoza hapo ne bamuganteremuka era ne yali tayina escort yalina mufaza n'omusesta akola ki awandika note. Sajja namugamba dereva nti ono kadi no lanka gani kwa jeshi tunajua meja, tunajua kapteni, tunajua kana, tunajua jeno. Yawegala kadi no nadonya mu ranka zaabwe kadi na agwa ku level ki ne bamujja munge enkuba etonye ne bamwaza kalidinali kati abave ekinda misyana akoma ku road blocker yemu ndoza mutegevu n'ababuulira nti etajibwa muki mu motoka bango ino okutegeera nti omuntu ali mu war zone nenga mukugenda ategeera ki an American general Baghdad yayimiriza convoy ya gundi embassy ya China ne bamugamba nti under diplomatic gundi rules you cannot search this vehicle. Yengaloza nti Saddam mwali yabagamba nti those who handle diplomacy in Washington amwe soldier kasigazi nesi kyamulaba kati yalumba embassy ya Somalia awe wali egundi ya Kigongo n'ajaza najjamu mundu 3 bamukaaga kasigazi yagamba mugende mu foreign affairs nyamwe soja mu intelligence bambulidde muyine mundu ze muyingizizza muno ebya diplomacy si byange. Nigeria wali prominent umuddusi ngono gumuyina wana asanga basikale ku road block balwana nani bakola halamu yagala okubazanyirako alowooza buli omu akola ki akumanyi buli omu akumanyi bamukuba essasi balowooza agulabinga mundu. So why no kubera balance wakati w'ebitiibwa babeere ne ba escorts baleme kulowooza nti bali above rules bajja batta ate bamala okutta ne bateekawo enkwayiri goba okyakomawo kwa kunoonyereza banoonyereza yafudde ne katunoonye ekyasso omugenzi ekyo obulaba nti bo bannaddiini kakati abalokole bo baadibya gundi zino kasos zebambala somebody can take a years and ordinary gundi person ensika sebeera mu tensoni n'abasikale baba ku tensoni buli muntu yenna aba ku tensoni kyobula baka nti we are investigating kyabadde deliberately done. What was your conduct gwobadde okuconducting oti nemo mulowooza nti muzenda banyola esolingi singa abazungu abo tebalina order police yali kutowa lesolingi. But you must understand this is a policeman who must be respected. Wabadde tunakola manyanga ko yabadde tajja wuwo disobeying amateeka amatuufu is a crime. So bajja kulekana nnyo mu parliament until they change their conduct. Ebyo bya reverse psychology ntugambe tujjewo kino twogere ajja kulekana conduct babatuuze orientation nga bwe ngamba bano cabinet efune retreat n'abe MPs babasomese concept. What's the concept of this government? This government derives its authority and power from the population. To sustain that popularity and power, it must do service delivery. Bakomo okubba. 2, people can pound the street. In one of these meetings I watch on my machines, somebody was saying, and I was disappointed, Ugandans are like cows. You had them on a roll, they enjoy a ride, and they end up in the abattoir. Ugandans. Ndikakati kachino chola bechama bati. Echibiina ekiri mu opposition nekita condemning. It would take advantage. Boxing wavudde omusayi bw'oyongera okukuba. Tosobola ate kudda walamu. Naye walabyeko nga Bobi Wine ayisiriza statement ku mabaati. Tasobola. Kakati kitegeeza the twa magidi. Ekyo kitegeeza mwenna mugenzi. You are waiting if a military intervention or a revolution. Kwa mwenna babajjeewo. Kakati ate ekyo muhoozi ye kyabakolera. Ye muhoozi kyabakoledde kyekyo.
nti munsi bwe tuba tusoma ebyobufuzi a country is helped by 3 people. A liberator, Museveni liberated the country. A second liberator, in case the liberation was hijacked, you have a right to go back and fight. Era mumukyogera nnyo. Bane muka Mirundi, baba lumuwa sempeta yakyuka, ichi yali agala yakifuna. Omugole bamubba, bamu nimuwasa omulala. Muyinza okujja liberation ne bagibabbako. That was the argument of Besigye bambabazi baani. The liberation was hijacked. Kakati tu wokusatu ali important mu politics tumuite reformer. When a system overstays in power, it develops political inertia. Egaga. Kakati obugavu obumusobola obukuuta internally. Wabwetagisa external mulimu institutions ezitakyuka. Gorbachev yayagala to reform communism yagwa. Mulimu institution nga wetu tekola kye omukadde tayunga nga bogeza ya chama nacha akachama mamera bogeza ko kaibulula kamenye komenyesi yemu his approach is different. The earlier ones bobali bakanti Museveni ye problem yemu hoza akiregera mu Museveni si ye problem but the system has developed political inertia egaze tujukute tubekyali kubba sente wano ne naba bakola nabagamba nti minister wa integrity but bamugamba ngako kwata ba mini minister wa integrity is not oriented. Minister integrity will be in charge of integrity in government because you are not minister of culture, you are not a religious leader. Integrity where in government okwata kubabbi bali mu government nesi kugenda ngolondole bala simanya bambale nini aba bikukwata integrity yaji nonyezeno mu bantu kumba inakutabashobola kakati yemu hozi kyabakoledde. He does not want to overthrow his father. He does not see his father as a problem. He sees that the system has developed political inertia. Egaze. Is it reformable internally? Yes. Achikozi. The government eno ajikuusa obugagu obugiriko anti abamonita bo bakugamba this government has never prosecuted a minister successfully. Is it medicine? If we take that argument, it means that we shouldn't go to hospitals. Kwali abafirayo mu byobufuzi ye yafunye Museveni nti impunity yagikoze eki obagwo oyina obusajja bukulu moral authority nga bakujje mu komera ng'okyasobola okubeera minister wa finance n'osoma budget n'ogenda mu World Bank ina IMF to negotiate on behalf of akikulekedde the fact nti wayingiddeko mu komera kale wadde bakuwadde bail n'oleeta n'abantu ne bakuŋŋaana bakuwanirire n'obagabula yakikulekedde ye message egenze katulinze mu gw'omusanvu nti kasagulaba amini mu gw'omukaaga anyagendo gisoma akawa achaba. Once you see your institution handing you over to a foreign institution, you've gone. Wali baddewo mu cabinet ngwe bali bagalo bittira mu parliament, but there is a new force. Elekati ye Museveni is in charge. Baminisa bakwatiddwa. Is now police yakoze omulimu gwayo. Bano bansalinga baka pa parliament. Tekuba police yatukutte na fati jikuliating situation teri buluto. Mubebe bakutte ne batwala mu komera mu yavuddeyo nga awenyera. This is the deputy speaker tell us. Because the police is brutal, then even the ministers were handled there. Bakomye uba wenyera. Lukoledde yayogedde biri mu komera atenga nakibagamba dda. Temugula obufaliso obutono, mwemanyeza akawunga akabisibisi, ate mwongere ne VIP wingi. Kubana mwe mugendayo. We wakyogerera bali tebakiraba. Oyo musajja we Ruzira yangamba nti gwe Mirundi ejakodi. Emuga tekingana kukinga. Fabagande komera tuli eroga. Nayo jja mukalulu. Emugamba. Ogenda mukalulu. Nana yo mayi. Nsanyuka nyaba nene nga mwenga muzeeyo. Byemba buli munyongera ku sente. Lukoledde byagambye atya. Abanene bwe mugendayo embeera ne mugiyitamu baba basejjirinya bambi gye bayitamu ese wanyananga mu era Lukoledde yagambye ndoza mulokole yagenda Katonda akimpadde ndabeyo buwafaanana kubambadde mu charge ya planning
mu Africa muga nti tekijja kubakwatako. No, a successful revolution demystifies arrogant individuals and institutions. So oko kwe kukuta ebigaze oba ebigagu system egaze. When a system overstays in power, it develops political inertia. Egaga kakati bwegagwa obugavu ina capacity ewejjako oba yeetaaga kwererawo ddala ye muhooza ekibalaze. Naye kuno kwe tulaba mukukunavu muli mu kusiimuula busiimuuzi temuli kolokota mwakutte bameka baminisita baali bameka abali involved mu mabaati bameka be bakakwata. Gavumenti esobola kera ku makya nega nti ab'amagye 1,000 bawummuziza. Lwaki ewummuliza mu batono? You check. Otambulanga konkome limala nelinyenyamu neligenda. Of course oyinza kiyira ddala. Onyenyamuko. Yes, inoculation theory. To prepare the public. Okwatize kwa MPC. Okusimula. Okonze kwa MPC okusimula. Temuna bakolokota. Goloza kawo kakati achabba n'okwata singa okwata magezi oyo owa policeman. N'omwetoloza ekibuga nga toli mu ssaati waliwo kawo asigalawo. Ababba sente za policeman. Awo tujja gamba nti okay gavumenti ya NRM etandise okukolokota obugavu. Era nze nagamba Sendawula bali bagenda okugala Greenland Bank. Yampita n'omwami omulala bamuyitaani Lwemmengo yali waani yayina kala atunda kala emusajja yaleeta okukala be batandika Greenland Bank. I found him with Sendawula because Sendawula had known each other for a long time. Nabagamba nti mmwe bye mugamba nti banka mugigale. That's not what an ordinary person knows about a collapsing bank. If you look at the bank, abantu bajaga chigudu bagenda baga nti musudde bank ye. Mukwatira yoti police mugiteke Consul Square. Mukwatira yoti police mugiteke mu Masoka Bank of Uganda. Mukwatira yoti police mugiteke mu post office bank eggulewo. Sente zibabulemu abantu bagenda okujjayo sente zikole ki zibule bakube kigundu bamufulumye awe bamuyingiriramu. Sendawula yangamba fete tukola byakiralo nga gwe nenga ngenzi. Namuga Sendawula nti mbeera mu kyalo. Baba tudde mu kidaala oba aliwo mbago baaliwo lumbe. Kasabala banga kava muziyiwamu amazzi. Ng'ebidomola mubikuuta mu bivuunika abantu batambula. Buweddewo. Bobala tewakyali plan. Era nabana abayina emmere ntono abeefuula mbusimanyi bagundi self service biki. Kasabala banga eweddeyo babulawo omwomu. Abali mu layini bakkuba. Tuyinza babikira nti eweddeyo. Balabaze kulya. Eswani zibakalira mu ngalo ne batambula ne bagenda. Kwanza na revolutionary methods, I know the psychology of the ordinary. Olaba mwana gendo kebero gendo lete tebadda agenda tadda. Ono gwe tutumye nga tajja. Era ne boberanga bakyadde omuntu obalabirawo omukyala ayita baawo katukoze tutya. Ne sukali tewali. Gende wagunde kuduka omugambo basobola tuwalayo tumayo omwana ogenda kulanga amuyisa ogwokubiri sukali abuze kati gwe bagayisa kusiiba wano. Oyino okulabuka amamu weyisike manjo olabe oba mufumbiro mulimu akaka nedda obero mbirira woji neddo ayikani jeje situation ayikani bolaba wali wodire kale wakirifuma bufumbo omuganda ne wakugamba tusayisa okulaba olabe ensanyuka ye. Era tugamba nakulaba ensanyuka. Nalabira ku bugenyi. Ne wali wa musajja aganda kati oyo yajidde ki. Fe tubadde tuli ekibu kimu. Tubadde amaka gali ebizibu ogalabirawo wejendu ategeera n'ogenda. Omusajja akuga muganda gamba nannyini mwasula ku kutiya ng'osaba omufaliso. Abaana b'embuga bali ku nkizi. Gwengo veno. Ng'ogante ejja kulya nyama. So society, you must study your society. Ojino gitegeera bano we babazenyedde ku bwongo nti mi sitwalibwa muyaga siri wa bandi wagoni no kaina bagamba nditeeka libisiya mujjaddizayo era mwalizizaayo ne mbagamba nti bw'otunuulira Bungereza the issue wouldn't be to break away from the Anglican Church, the Church of England. When you look at many countries in Europe, they are reducing costs. Britain
esigaze ebintu bisatu byokka byeyagala ne Commonwealth ejja givaamu. This is why yakola Brexit Commonwealth simwe mujangala okulaba ku Queen n'okugibbira mu sente. Kati ndoza baagala kulaba King. Olaba na African Union abakulembeze baasalawo bagenda Addis Ababa headquarters. Why? Amawanga gayavuwalanga. Bakugamba nti papa inekisirani jagenda government ye gwebizibu yabisanga ngayo yabadde yakavesa ubusente obuliyo bwonna ne mubukolesa ne bukolaki ne bumulabirira ne bugwawo yabadde yakavesa era ndo zambiwulire wano government yagwa yali stable. Yes, kakati Premier League Umungereza ajagala okusinga Anglican Church nti tugeze omupira Umungereza gusinge kanisa. If we are honest, Archbishop of Canterbury ngagenda okujja mu Uganda ne Ronaldo najja ne batukira ku kisawo Murundi mbanire attention yani agitwala. Ronaldo toyogedde nno sinyo twandifunyeyo omulala ali awo era kati kuba batumira Goodwill ambassador musambi wa mpira muyimbi. 2. If Britain organize a referendum to allow Scotland to go, Scotland yaja ku England 1815 ne bagikuba bagende ye wali nuclear plants zaabwe bavudde mu European Union. They were given all the concessions bagana, which means they are inward looking now. 2. Ovudde mu Christianity oyingidde Busiraamu oyingidde Bukatoliki oba osigadde ku dini yaabwe ye baleeta. 3. The role of Pentecostal churches, we call them revival churches. To revive what? The traditional churches are suffering from inertia. Zikaze for a long time. That's why you have synod. Christian inertia. Papa yabagambye nti mu synod mugenda kubeerangamu n'abakazi a certain percentage of women. Marketing. Basaints. Kaloli lwango omutuukirivu. Oleme kusoma ano wekyasa ekyokuna. Otegenne Nyerere. Omutuukirivu bali near God popularizing tukulwanyisa inertia. So bali ba reducing costs mubadde mufuse burden je bali bayina ba Pentecostals. America yensi superpower etafuna religious leader yichi yakola president wa America ayina pastor we era basoka ne babatega nti Hussein Barack Obama mama we musiramu ava Malaysia munsi y'abasiramu. Buli president wa America ndoza Trump yakale atachina ayina akalandire Ireland bwe bamala okutegeera nti abasiramu balowooza waabwe ne bagamba mu mawulire 40% of Americans believe that Obama is a Muslim. Ne bamusimba pastor. Abasiramu bwe bategeera nti omusajja mukafiri Dwakukwata manya gaffe naye mweki babadde bayita omusiraamu olwa Hussein Baraka. So nti kakati when you get a black American nti ava Kenya n'abeewabwe bakyaliyo Kenya Obama otwesinga family mwava kakati bakubye ba prime minister ba Bungereza bonna paka basettolinze ku muyindi. Ekitegeeza nti omuyindi abayambe India ebyo kati byebaliko. It must be era ne Premier League joyogedde ababola bwaba bayina bebaguze zikirabo ezisinga zonna mu abalasha abachi kati omupiira bagumarketinze ne mu Arab countries. FIFA byekola to popularize it. If China joins soccer, China abantu bali bameka. You are marketing it to a larger group. America ebadde ina bases ngade Kenya inayo n'abangereza nga bayina nanyuki n'abaki kati America bali kubimeri byabwe to reduce costs. America ina abajase mitwala 3.5 stationed in Europe. Wala bi president wa South Korea nga ayimbira Congress. Ate kati America nkambwe nnyo. President wa America ng'anoonya ekisanja ekyokubiri abamukambwe muzibu. Abakyagala egyo emyaka enaguse byatagusiza. Era yabagambye anoonya kalulu. So you must analyze. Kwekutuloga nti tuvuddeko ng'ate musigaza kye baabawa. Christianity mugisigaziza. Have you crossed to Catholicism? No. Have you converted to Islam? No. You have remained with their religion. Ate mmwe mwali badde mugamba bw'osoma international law
bakugamba domestic law prevails over international law. Uyinza okwagala okukwata abantu wano Interpol mwe yagamba temugeza ne mukwata aba genociders abali e Kenya agasa yamulemerako n'egundi omusajja omulala omugagga bamukutte mwe yavuddeko yabagamba noonye cause eyavaako olutalo lw'e Rwanda temujja bajjawo. If you have a law etakkiriza single sex marriages you tell those people ewaffe tebikola ki tebikolayo bijja kubeera eno wammwe ewaffe tebikolayo ebyo bya single marriages. We can remain live united in diversity mujjemu ebitakola byetugatta tutambule. I was telling somebody nti abaminsani bwe bajja e Busoga babaga nti ekyokubba mukitoolemu n'ekyobwenzi mukitoolemu. Bayibuli ng'ekola ku mateeka 8 e Busoga. Obubbi n'obwenzi mukijimu ebyo mubijingira era ekipasente kibasiramu temusoga omukwati yakumukazi. Bayibuli tugikiriza Bayibuli ejje naye amateeka 10 gereeta 2 mugajjemu otyanga Mukama Katonda eryo tujja digondera osanga mu kitaawo n'ennyoko ekitiibwa when I look at the Catholic doctrine mu biseera ebyo abasoga baali babbanga ate benda anti kalicha gundi abasoga go bayita bakuzanya buli diso omukambwe yina bamutwalanga Busoga avudde mu second world war 1920 ne balaba nti to deal with the independent chiefs katukole kyabazingazinge bali the reforms land reforms mu Buganda ezatuyamba busulu ande envujo ozaze ezatovu Basoga the Basoga produce more cotton than Buganda. Governor Crawford natekawo inquiry bana abatalagirwa bali mabati okusinga Abaganda abalagirwa ne bakizuula nti envujo ne busulu biganya Abaganda okulima. Omuganda bwalima cotton ekutiya 14 mitaka atwala mukaaga talaba kimulemisa. Yes kakati Crawford naleta reforms 1928. Nobody can evict omusenze from music banja without the consent of the governor ngona mujjawo. 2 he fixed busulu and envujo at only 80 shillings. The Basoga helped us. They helped Buganda to carry out land reforms. In Messi, Basoga baga nokutembeba. Bazungu ne baga nti aleeta omukira mu church muofa sente. Fetu church tuziwa. Ne batwali mukira mu church. That's how they kill. In fact, when you look at many people, but doctor abamaso abasinga Basoga. There was an affirmative action by the colonial government okutraining Abasoga aba doctor abamaso. But do you know there is a fact? No. Kaganda bano ekyabaleetera obuzibu omuzannyi w'amatatu bwe bamala omuwangula agatunuulya we yakoledde ensobi bano kulumba mu kuwozi. Ffe baali batukubye nga batutadde ku ttaka. Ate is moving steadily. Why? Kati Kayigula amugjeeyo kisolo musanyufu. Kayigula amugjeeyo. Kakati bano babadde bagamba is a serving officer, is Kayigula not a serving officer. You think Kayigula to attend that rally yamaze kufuna clearance from the commander in chief? Kayigula ugoloza yali maze genda kumukolo ogwo ekabale tikisoboka bamaze mu clearance. Kakati mwali mu mugamba luli with him did he go? Did he talk to his father? Did his father participate through Zoom? What did he discuss with Kagame? We are supposed to go as a family. Today, yagenze nabameka. Yagenze ne muhwezi. If you want to, the king of Rukungere, muhwezi kati. Nagenda mu Northern Uganda. Gundi namwaniriza. Yamuliranga. Okero oliemu. Awo nazibawo. Nakwata mawo. Nazibawo. Nagenda mawo bazibawo dda. Nakwata ffe. Mu politics tuyina abantu babika bisatu. Tuyina the grassroots politicians. Mpabo tuve wano. Aboogera. Ensi neewulira. Tekibeetaagisa Diguli obaki. Gasumba, Kabanda, Mirundi. Oyo Balamu. Olaba amaketinga bivulubye. Omuntu namulema oku marketing. It's very strategic. This young man is very strategic. He's very strategic. Ebidongo. Take a story zinga ba.
ujja kusanga kati nga mukozi gyagenda n'ababaka ba parliament bonna babeerayo. Politics is a perception. I'm telling you, politics is a perception. Abantu kakati basirise busisi bwe bati. Kakati ate bwamaze kireyizinga. Bango bwamaze odiwanika. Ate abamugobere bajja barayivooze bete bakyasituka ku ttaka. Kuba kati olina okujjayo ekintu ekyamaanyi ennyo nti abantu banago bawaliroozezza abatutte. When the president wanted to negotiate with the Kony, Museveni yaddira abantu bonna Kony be yalironze n'abalonda mu ttiimu ye. You see, oba nkulonze kale Gaana ntegeere nti okolagana ne Kony. Era Kony was defeated. Kuba teyasigaza bantu. Tuve wano omusajja bw'aba amaze okulondalonda abantu bonna nga buli kirasa agirina. Ate ne bajja bakola ensobi. Ab'amabaati bagamba nti emukke pulojekiti yeetukuba. Kakati political mileage ogiwaani. Bwe ntasobola kwogera ku mabaati. Kuba n'abe bampuuga mwebali. Ab'opposition mwebali. Nabo baafuna kugekala mu. Ntasobola kwogera kati kitegeeza omusajja abalina. Nabaga nti mukozi asigaza ebintu bibiri mu nsi byokka. Clearance from the army and his father. But whatever happens, even if Museveni comes back, mukozi will have a big say in his government. Nafa abajogeddwa tujja kufuna atwogerera. Kale. Teyanza ego mukuku navuga tubadde naye amakyago lunaku olwale